ya kansa Muhammad Saleh mwamutegedde kale nja accepted jakakuterayo mu kabox mukwano. Yes, I want to live in the house. Yes, Mwali. I love him and Mayor. Thank you so much. Allah will receive Hajj. Ibasale president the building. Wali yatudde olwaleero yalamuko naye abantu bangi bali wabweru babaganya okuyingira bannange. So kama sasa abantu babaganya okuyingira bali wabweru bayitirivu sinasi. Obamanyi abantu bali wabweru naye olwaleero kigozi essaawa yonna tokola lugambo njasomere muyo gale akasimu kabuka musoko above all which is a time made Almighty God push them generation. Okay, you are disturbing my weekends. What should we do? Network is poor. See young eri poor. Allah answer our prayers. Full figure jabuzi saba Allah mukazi gwe wotyo bwokola molen ekibonerezo ekisinga obubi ennyo today is a day inshallah ajja agenda funa beera amina lwaki can't forget that mulamuzi tali mu ggwanga ate bagambye mulamuzi yekka n'abadde ki abaana bano ng'omulamuzi tali mu ggwanga bagaye mulamuzi yekka tetwandibadde tukyanona ki wano ng'ate tali mu ggwanga wamma awo tojjaawo wano sigenda kujjaawo nze wentu sinza okuteekesi zoba musulo gumuyitamu ddala kituufu ya MC webale taata kuweereza amina network eri on and off since yesterday night. Amadde okutuula sawa naye omusajja ate ye naye bamutuuzaawo butuuzi. Baba abantu leero baba bannamawulire olaba bannamawulire tebaliimu okkiririza naye gwe leero baba abantu bagamba bannayuganda omutemu obuuno muganda wange oba toli ku ground tegeera nga tonnasagambiza kati olwaleero nkambwe mwe bannamawulire babaganye olaba n'abasolo tebakyali ku gate babaganye okuyingira akinasimanya soroti akinasimanya bikoze bitya babaganye ekyo obusooka n'otegeera obita byakusangira olwaleero nkambwemu tetumanyi lwaki naye nga embeera y'olwaleero
kakiyongerera nnyo ndikabisikayo sokaisemu amaaso olabutuyita tutuyisa mukawa Kinnawolovu tambuza nga Kinnawolovu yuko Kinnawolovu oba olaba nga ndi musanyufu abantu bali wabweru bayitirivu bannange tulaba baliko bannange nabo bangi So yani kiri spare bed. Alo. Uyubu tudene. Yani spare bed yani. Sedivya. Kubeera mwegendereyo. Latibu ogamba otya muganda wange bannaye landiroodi wange mu 2016 Masaka kijja bwemi ogamba otya ekiganda kyange kansubire oli bulungi kale tomagamagana eri akaseeka ligenda bakakutaddeko amaaso olya tomagamagana owaayi tomagamaga wala mukiseeka ligenda batutaddeko amaaso ku mukono gwe guno ono wenkwata bwenti maddirisa Kinnawolovu kimba Kinnawolovu kyenfugidde Kinnawolovu abano kino kimusima kimamezi girls mbero okugambye abantu bali wabweru mukyembamanya abantu babaganya oyingira babaganya oyingira bannamawulire babaganya okuyingira nessumu obwedde oba oli ludda wassumu ebyobagira nsaagala abantu batategeera wano ba blocking ebebi wange blocking Gana Kinnawolovu kyenfugidde Kinnawolovu oguyimba gunfuukidde oguyimba gundi ku mutwe Kinnawolovu otambula nga Kinnawolovu esho ali munda yali sente nezimufuukira akabasi desho ali munda sente yazirya nezimufuukidde akabasa bannalongo kitone si be bamu ku bali emabega abali wabweru be baganya oyingira olwo nno ekyawe kyangalwa mmindi ayolekedde okukoma ku munaabo kati kawanda omuliro n'owulira nandi bakawanya omwana wange oweka Nurudini Ntege naye atuuse amaze n'ayitamu agenze tanaki
Omulungi andaba ku Jika Media kwanirizaako era ne nkubuuzaako nti wasiibye otya wasuze otya kansubire nti oli bulungi. Ensonga bwe zityo bwe ziri nga bw'ozirabye olunaku olwaleero Haji lwagenda okubeera nga Haji Ali Mwezera akomezebwawo okusobola okwongera okuwulira oba ddala beyiro enaamuweebwa oba temuweebwe. Abatuuse ku kkooti bakakasizza nti embeera yo tennaba kubeerako nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu, anti akabonero akalaga nti ddala embeera y'omusango guno ekyali nkambwe, kwe kubeera nga abamu bakkiriziddwa okuyingira weewaawo ate abasinga obungi bo bali ku mulyango babagaanye okuyingira. Mu bebagaanye mwe muli ne bannamawulire. Tetumanyi lwaki bannamawulire bagaaniddwa mu kkooti oba kivudde ku kuba nti omusango bagusavuwaza nnyo, naye bannamawulire nabo bagaaniddwa okubeera nga bwe batyo bayingira kkooti. Bantu babale era n'abo abayingidde osooka kwennyonnyolako nnyo mbu bakubuuza ebibuuzo Haji omuyita otya, Haji ati omuyita otya, kwegamba bakubuuza okola ngaani, oze wano ku kkooti naye okola ngaani. Ensonga zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu, era ng'olunaku olwaleero naddala ku ttiimu eya Haji Ali balina essuubi ddene nnyo nti oba omuntu waabwe yandiweebwa beyiro. Essuubi ddene nnyo nti omuntu waabwe olunaku olwaleero ayinza okufuna beyiro. Nga bw'olabye mu katambi ako akavuddeko, ne Honorable omu ku bapuliida ba Haji Ali Mwezera yatuuse dda ku kkooti okusobola okulaba ng'akola kyonna ekisoboka ng'ayita mu mateeka okusobola okulaba nga Haji bw'atyo afuna beyiro. Ate nno ne ttiimu eya Hajati Zuula nabo bagumu nnyo era mu bugumu bwabwe bakkiriza nti Haji Ali Mwezera leero ayina obutafuna beyiro. Bagumu nnyo. Hajati Zuula mulabyeko mu katambi naye abadde yatuuseewo dda mu mbeera era nga bw'ogimanyi eya bulijjo ey'okukuumibwa, ey'okujjira ku kabangali n'abasirikale ab'emmundu nga be bamukuuma. Yeyo embeera kati gyajjiramu akubanga takyesiga muntu n'omu, akimanyi nti essaawa yonna mwandiddamu ne mumukola ebintu bye bimu nga bye mwamukola ku Nassa ne mutuuka n'okwagala okumuyisaamu empi. So updates zonna tugenda beera nga muganda wange tuzikutuusaako wano ku Jika Media. Gwe ky'oba okola kiri kimu, weekuumire ku mukutu, subscribinga gw'atanaba kusubscribinga, nawe vidiyo eno gw'abadde tanaba giwa like. Nkusaba ogende maaso ku ssaawa eno yennyini vidiyo obeere nga bw'otyo ogimpeera like. Gwe naawe ayagala okubaako n'ekyowabula kyonna tusobola osisinkana mu comment section, nteraamu endowooza yo. Bw'oba olina nga kyonna kyagala okubeera nga otuwabulamu ng'omukutu osobola okiteeka butereevu mu comment section. Bwe tutyo ekyo tujja beera nga tukikwasaganya malidaadi sana. Naye nga yo ttiimu Haji Ali kyo kye muyina okubeera nga mukola essaawa eno kwe kusaba ennyo, muyina okusaba ennyo, kubanga singa omusajja waffe olunaku olwaleero tafuna beyiro bigenda kuba bibi. Awo agenda kubeera ayolekedde ne Christmas, ye musiraamu tagiselebrating ekikakasiddwa, naye muyina okubeera nga mumusabira at least Christmas egende okutuuka nga mwanatu yafuluma dda, kuba ffenna tukimanyi nti abalamuzi essaawa yonna bagenda mu kawolide akagenda okuba akawanvuko myezi ng'ebiri. Ekitegeeza singa Ssekukkulu tugimalako ng'omukulu tannafuluma, ekitegeeza akyalinayo ddala ebbanga eriwererako ddala ng'ali mu kkomera. So tulina musabira mu zino weeks ezisembayo zino, at least ne bw'aba tagifunye leero bail, weeks zino ezisembayo ng'abalamuzi tebannabagenda mu holide, abeere nga bw'atyo aweebwa beyiro. Tumanye giri emyezi ebiri abalamuzi gye nabanabeerera mu holide, ajja kuba at least ng'ali bweru ng'awoza ava bweru. Kale tujja beera nga updates zonna tuzibatuusaako. Weekuumire bwekuumizi ku mukutu ogwa Jika Media. Kale munzikirize
mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.